era singa mukama abadde atuyambye nga mulimu wa minisita afiiriddemu awaali baddewo ekibaawo naye obali nti bafa abanaku fe be bafudde tewali agenda kuvaayo gw'okwate driver avugira mu Kampala tuvuga sumulula omuteeke ku Kapchorwa ayina amakoona but because tewali afaayo tewali ayagala kumanya temulimu mwana wa munene awe wali obuzibu ng'oyagala eggwanga lino li actinge kwata ku mwana wa munene era singa mukama abadde atuyambye nga mulimu wa minisita afiiriddemu awaali baddewo ekibaawo Uganda police mutuyambe UPDF mutuyambe. This is not about any minister going visiting the scene. That's not what we want at this particular moment. At this particular moment we need to see these kids going to big hospitals. Twetaka kulaba abaana nga bavaayo omuzadde video mugirabye agambye abaana gye bali abazadde abatudde Kampala nga mulinda abaana muli kubifu abaana bamenyesa amagulu tebasobola kutambula tusaba buli ayina ambulance oba olina mmotoka ng'ogamba nze mmotoka yange nsobola okumenya emito omwana ne yeebakamu tusobolera ddala okugula amafuta tusobolera ddala okugagula ne munatugamba nti ennyonyi tezirina mafuta Uganda police twabamanyira n'ebyamafuta tujja gasonda tugagule ffenga abana Uganda mugende mujjeyo abaana Kapchorwa is far facilities in Kapchorwa you can just imagine bwebanga just within Kampala the suburb areas of Kampala the facilities are fucking dead olowooza kiki ekiri Kapchorwa okuvayo minister n'ogamba tugadde trip tekitumala essaawa eno ekyo mwakyogerako dda nti mwaggala trip tezaggalwa abaana baasigala batambula ize zino emirambo gye tuliko essaawa eno bwe mwagiggala ogwasooka mwayimplementinga ki tewali kati musooke mutuyambe mutuwe ambulance zammwe ababaka ba parliament buli muntu ng'olina omubaka gw'omanyi mutaginge mumukubireko mumusindikire akamesegi mumugambe ffe nga bannayuganda tulirwadde okugula amafuta Fenga wana Uganda tulirwadde okugula amafuta. Batuyambire ddala abaana bali mu kufa. Omuwendo gw'abaana abagenda okufa gugenda kulinnya. Simply because ne yali taasiddwa aluddewo okufuna obuyambi n'eddagala. Bannange mutuyambe. Uganda police tetugenda kulekeraawo okubayita. Yesterday when I did my live, Sabagambye nti muluddewo kutuuka ku site wadde waliwo matama buku misinterpretinga waka wange oyo sirina budde we sagala nnyo kwetaba misina gyambizi. Uganda police eno basi yayise ku stations zammwe eziwera ku roadblocks zammwe ze muteekako eziwera neyita ku musirikale asooka okuva ewakiso neyita kuva ewakiso nebamalako neyingira district endala negatta endala n'atuuka gye yatuuse naye osanga wa trafficking agudde ku muntu amufiirako ng'alina buli kimu naye ng'amufiirako naye omuntu alina abaana bakugamba basi erina okutuuza abaana 7 around that number alina abaana 10 plus mu motoka n'otugamba nti yatambudde okuva ewakiso mpaka Kapchorwa nga talina wadde omusirikale amugambye woowayi n'atuuka okuba nga ssaawa 2 ez'ekiro ali kukuba avugirira akomyawo abaana okitegeera trip yabadde yennaku 3 they had to plan nti abaana tubazze misana so yensonga lwaki Uganda police tubeesibyeko nammwe mutuwe ku nnyonyi ya Uganda police muzirina ekajjansi muzirina abaana abasirikale bana aba counter terrorism ze bayigiramu okubuuka mu bbanga muzirina they are not jumping they are not training all the time mugende mujjeyo abaana Kapchorwa mugende mujje abaana Kapchorwa abaana bayingire mulago abaana bayingire kiruddu abaana bayingire ensambya abazadde basale ku magezi naye bino ebyogenda ku ssomero mutuuze abazadde mu bannyonnyole si bye bituyambe essaawa zino mutuyambe mujje abaana mu malwaliro agatalina buyambi gavumenti omulimu gwayo si gwa kujja kubika gavumenti omulimu gwayo is to protect abantu baayo eyina kutaakirizaako banange mukwata obunyonyi mugende mujjeyo abaana CDF weggwanga tukulabye mu bunyonyi buno ebbanga n'ebbanga can't you tower order can't you do that for us ng'abazadde banange tukoyo okukaaba oscrolling ogwa ku muzadde munno ng'alaajana oscrolling ogwa ku kaana nga kalaajana omukazi abagambi otunulira video n'olutiko ne lukuyiika omuzadde abagambye nti be kitaasizza obwabwe kati kugenda kumwekimira abaana bamenyesa amagulu
Banange mutuyambe. Oli atugambe nti nno ye nze ninayo ambulance naye sina mafuta. Muga Katonda tugenda kugagula. Kubanga tukisobolera ddala. Bannayuganda tweyagala, bannayuganda twewagira. Aga mafuta tugenda kugagula nga tetulina tukase. Naye munatugamba gulaga nnyonyi. Mutugireyo abaana. Kampala eriyoko ku buyambi. Eriyoko waddeko. Kampala eriyoko ku buyambi mutuyambe tutaasa abaana. Mutuyambe bannange tutaasa abaana. Buli muntu alinayo ku ambulance. Oyinza okuba ng'olina mmotoka yo ng'esobola okukola nga vaani. Abantu abalina emmotoka ezengazi. Ng'ogamba Fifi nze nsobola okugenda banene tutaasa abaana. Mutugambe tugenda kusonda mafuta abantu tugagule. Baleeta abaana bayiweko mu malwaliro g'e Kampala. Abaana bano basavaiva nabo babatwale mu ddwaliro bakebere emitwe gino egyakoonaganye ku mmotoka yagudde ku ki. Naye banange obulumi bungi. Minisita Muyingo gw'okuvayo n'ogamba nti nno amasomero bagagadde ekyo kye kimala essaawa eno kubanga mwayogerako dda ne mugamba mugaddewo ki trips naye zizino tewayise na mwaka abaana bafudde. Kaakati tukubire ku kampeyini. Abazadde abaliyo abaana baabwe tufuna ambulance zireta abaana e Kampala mu malwaliro zibatwala na ku ssomero. Kubanga omuzadde mumutuuziza ku ground alinda mwana naye nga gwalinda bamuwanisa amagulu talina na bujjanjabi. Omukazi ayogedde mbu bali just ku painkiller. Kakati obudde bugenda. Eyafunye omusaayi munda omwe yafunye internal bleeding omusaayi gwongera kwata. So nga ate mu kibuga baali mutaasizza. Kiruddu ina facilities. Tukwata abaana tuyiweko ekiruddu. Abaana bave Kapchorwa. Abaana mubajje Embaale. The numbers are overwhelming. Abasawo tebalina kyazikozesezaayo nabo. Tebalina ddagala. Omukazi akugambye abasawo olaba bafaayo naye tebalina ddagala bagambirawo tetulina ddagala tubakuba painkillers. Obudde bugenda. Eyafunye kuloti gwe mwali taasiza munagenda okukizuula nga mumulese e Kampala nga buyise nga kaput. Ministry y'ebigwa bitalaze ekola ddi mu ggwanga lino. Eyo ministry number eyina embalirira yayo ne bagiwa sente zemmwe mwe zikola ddi. Eno yesaawa bannange. Eno yesaawa mugende sente ze babawa zikoleko. Mujjeyo abaana bannange. Mutuyambe, we can contribute. If you don't have money for fuel, whoever has an ambulance mutuyambe. Tuyisa akabowano tujjeyo abaana. Ene ensonga ebadde ino okusitula buli mubaka ali mu parliament kubanga amaloboozi gammwe muli wali ku nsulo y'obukulembeze n'ensulo ya ssente kyalyanguyo okukolebwa naye buli mubaka asirise ali bibye. Uganda Police olina obunyonyi olina ennyonyi z'oshokesi nga wano nga muli mu meefuga ezo nnyonyi tesagenda zitukimira ku baana. Ene ensobi ebakwatako 100% nammwe aba Uganda Police kubanga mu traffic department yammwe ene emmotoka yayita kuba traffic bameka okutuuka gye yalaga. Bakugambye emmotoka yafe emirundi 3. Emirundi 3. Eyina okuba n'abaana 7, eyina abaana 10+. Ne wabula n'owa traffic agiraba amubuuze ssebo kozi bino byebuuzo batubuuza aba traffic nga batukutte. Simanyi oba babibuuza nze nzikka. Nnyabo ovaawa era olagawa. Kati ate ayina abaana baba balina bimubuuza bano obajjewo era obalazaawa. Kati bayita kuba traffic bameka ku kkubo. So kyamwe kino kibakwatako aba Uganda Police Department yammwe ya traffic yatufeirinze so mutuwe ambulance bwe mumalo tuwa ambulance abamaje balina ambulance mutuwe n'obunyonyi bwammwe twetagayo obunyonyi nga 2-3 nga abaana babajjeeyo nga bayingira malwaliro nga abazadde batandika okutema empenda nti ani naye okwo kennazibira ebuziba nkajjeyo omwana wange afune obulamu. Nti abanange ninayo omusawo wange gwe mmanyi omusawo agambye omwana muleete wano tusandika okutaasa ku baana. Omulimu gwa government si kuvaayo kwa announcing namba y'abantu bafudde. Omulimu gwammwe okukuuma abantu bammwe kubataakiriza naye mmwe temutaakiriza nako. When I said that yesterday Matama Buku ye yavudde eri atandika kulekanira Fifi. Wakavuga emmotoka wiiki 2 ovuga ka VTs weeks 2 fatuvuze emmotoka ku nguudo ezo tuzimanyi tusurvivinze obubenje. Bwe nkugamba nti driver wa day to day Kampala tasobola kuvuga long routes ezo tokitwala nti driver oyo muyisizaamu amaaso nkubuulira mazima kibuuze ku buli driver ali kuno.
ezo long routes zina kuvugibwa abantu abazina ko knowledge. Ministry namba eyo byobulambuzi namwe muli awo mutudde. Mutu feirinze nti ministry ya education yali gambye abaana abalambula nti ye okugenda okulambula tetukugana muina kuyita mu ministry yaffe anda obulambuzi ne bukwata ba driver ku nguudo ezenjawulo ne babayisa mu bikwekweto ne bamanya omwenge levels oyina mmeka site ye eriyo driver omulungi emisana ng'ekiro talaba abantu bangi tulina problems z'amaaso naye ng'emisana oyo omuntu mulungi nnyo ku kkubo. Sente z'obulambuzi zidda mu bulambuzi mu government naye mmwe bakasitoma bamwe tebibakwatako batuuse batya bazzeeyo batya. Bino byonna byali badde under that n'okustoppinga trips tekwali baddewo nti ministry mugiwandiikira ne bagamba banagende Kapchorwa mwino tambula mu nnaku z'omwezi bwegiti mu myezi bwegiti badriver baffe babeera busy ne babuukinganga ngoma yinti government emanyi driver agenda ovuga nti ono Fifi mulungi misana ono mulungi kiro kubanga ezeze enguudo ziri sharp zirina obukoona zirina birocks ku nguudo omuntu alumanyi abasobola olutegeera. But we have a problem with people who get excited with cameras. You think everyone is talking because they want to be known. Nedda ffe bino twamanyika twasoma mawulire okwogera we don't talk because we are victims. No, twogera kubanga tuli banna Uganda tetulumwa tetwogera batulabe twalabwa dda ne tumanyika ne biggwa. Buli ministry ino okuvunaanyizibwa eyina okubuuzibwa ebibuuzo notunulira olingana naagira nogakakati ono bannange mu buno obwongo bwa layisi mwalowooleza abaana bafudde. Everyone is running away from this. Otuta abaana for 3 days lwaki tobazza emisana? Lwaki oba tobazza emisana? Oba tutte ennaku 3 omwana wa P4 agenda Kapchorwa akoleyo ki? So whoever is supposed to be questioned has to be questioned. Nga tetulina gwe tuzibidde ku liiso okuva ku gavumenti mpaka ku muzadde asembayo. Kubanga ffenna tuvunaanyizibwa, ffenna kitukwatako. Emotoka efeetya emirundi 3 ng'oli musomesa oli mu basi n'osigala ng'olemera ku motoka eri overloaded yegende. Ffenna tulina okubuuzibwa ebibuuzo. Aba traffic tulina okubabuuza. So when you have this excitement for cameras, you want numbers. Some of us don't want that. We've seen that all. We've seen it all. Era ne tubifunamu ne betubifunyemu ebya numbers n'ebyokumanyika. Twagala buyambi asobola okuyamba yamba ku bazadde. Uganda Police mutuwa obunyonyi bwammwe, mutuwa ebimotoka byammwe ebyambulance mubirina ebyo ebiringa bibox body. Abamagye babirina bwe tubanga tusobola okugaba obuyambi e Congo, bwe tubanga tusobola okugaba obuyambi mu nsi ezitulinanye, kulwaki temubutuwa ffe abasasula omusolo? Lwaki temubutuwa ffe abasasula omusolo? Essaawa eno kye twetaaga bwebwe obuyambi. Mutuwe ambulance. Uganda Police, Minister of Education, nebe kikwatako mwenna mujjeeyo abaana e Kapchorwa n'Embale. Abazadde complaininga. Evidence weeri tebiriiko mbu bannange twogera bwogezi. Abazadde baabano boogera. Abaana bali kupeinikira. Omwana ali mu referral naye nga ali kupeinikira. Mubaleete e Kampala. E Kampala tutetenkanya. E Kampala bu private hospitals mwebulingo omuntu asobola okukwata omwana we n'akamuyingizaamu naye nga talina bwamujja Kapchorwa. Tamanyi na waatandikira ne Kapchorwa tamanyi gye bakwatanga bagenda. Tamanyi nalikwatibwa Kapchorwa nga bagenda. Mujjeeyo emmotoka, mujjeeyo drones muyoleramu abantu nga mubatwala mugende mukima abaana e Kapchorwa n'Embale. Naye gano amaziga mangi, bino ebiwoobe bingi. N'abaana be muli mukuzza temubawa bazadde. Mubatwale mu ddwaliro omuzadde mumugambe omwana gundi tumutadde emulago. Omwana gundi tumutadde ekawempe. Omwana gundi tumutadde ekiruddu. Abaana beetaaga kukeberwa, abaana beetaaga kujjanjaba.
naye mwe mugamba abazadde batuule ku ssomero balinde abaana abazadde abatuukayo eri batugamba biranti banayo gye mutudde abaana bamwe balya n'amagulu gakutuse abeera obubi ennyo gwe bagenda okuweereza bagenda muweereza ddi eri atajja kulaga sayinizi za kuba bubi naye nga munda yafunye internal bleeding oyo naye atufeeko nga tubale tusobola omumotaasiza e Kampala. It is such a painful thing. It is too shameful. Nti obuyambi bwonna mu ggwanga Uganda bulina kuva mu Kampala wakati. Mu Kampala wakati medical gye balina okuzza. Ababaka ba parliament musirise nnyo. This is not political. This is a call from your fellow parents. Mutuwe ku mmotoka zammwe ez'ambulance. Ababaka we munaayimusa amaloboozi ne mugamba nedda. Ne mugamba both. Commandinga bako sente zogamba zitekebwe amafuta gatekebwe mu mamotoka abantu bakimeyo abaana. Something is going to be done. But you people are quiet. This is not a political thing. It is a cry from parents. It is a cry from Ugandans. Minister Muyingo okugenda ku ssomero tokomaawo tekiyamba essaawa zino. Abaana bavudde batya e Kapchorwa. Abaana bavuddeyo batya. Ow'ebigwa bitalaze oyo ye ali mu nsi yiye. Oba mu Uganda oba mugwira oba mugenyi oba talina simu oba talina amuwa updates bannange tali kubanga wano yalivuddeyo n'agamba ne ministry bawadde ssente bwezi timuteekemu amafuta mukima abaana bajje e Kampala mutuwe ku bunyonyi bwammwe bazadde bannaffe bataasibwe. Bannange mutuyambe. Abazadde abali kuno ng'omwana waali eyo tolina amafuta gamugjayo tufune ab'emmotoka ffe amafuta tujja gagula abaana bave Kapchorwa bajje e Kampala buli muzadde atandika okufaafaagana n'omwana we. Naye njagala okubabuulira bannange we should stop running away from accountability. We should stop. Olunaku olunakya ku makya tugamba kati buli muntu ku facing accountability kigenda kututaasaako ebintu bingi. Bw'oyogera ku kya accountability ayina omukwano gwe mu poliisi ng'awulira nnyo entitlement oyogedde kuwa poliisi nga gy'ayomba. Naye gwe njagala onnyinyonnyole emmotoka erina abaana 100 nga bwe bagisoma eyita etya kuba traffics okuva mu kitundu weebeera mu district yemu neekuba ey'okubiri neekuba ey'okusatu naye ng'enguudo zonna zeekuba kuliko aba traffic. How do you explain that? Naye bw'oyogera ng'oli agamba poliisi yazze mangu temusiima n'okitunulira n'ogaba kino mu bwongo baakifuka mu bufusi. N'obuuza ebibuuzo nti why would a parent let omwana owa P4 agende ku trip ya nnaku 3 Kapchorwa agenda kusomayo ki ne bw'onoobimubuuza mu nnaku 3 agenda kuba tajjukira kye yalabye tajjukira luguudo kwe yali tajjukira ki and someone says ebyo mubyogera ffe kuva dda twalambula naffe boolaba twalambula twavugibwanga batamiivu. So oyagala abaana bayitewo era mu mbeera yemu gye wayita notunuulira ekika ky'omuzadde noga kakati bano bane bazadde nabaki. Even after okusasula emisolo you can't demand for the right thing. Omwana wa P4 omuwaddeyo ennaku 3 emmotoka neefa emirundi 3 omusomesa n'osigala mu baasi emu etwala abaana e Kampala ng'ate eri overloaded. Neefa ogusooka nomulowooza eteredde neddamu neefa ogwokubiri neddamu neefa ogwokusatu. Bino bigambo by'abazadde abalina abaana beba byeyogerera nti kwe kunnyonnyola abaana kwe baabawadde. And when you sent n'abazadde n'abasomesa bali answerable and someone says death is death. Lwaki gwe togwa mu mmotoka? Because death is death. Lwaki tobuuka n'ogwa mu mmotoka? Kubanga okufa n'ogirabanga ejja ne weesuulayo. Abantu mwabagala numbers n'okubalaba olumu ebintu bino mu reasoning ngako ng'abantu abasoma. Omusajja akutta abaana 170 mu mmeka mu baasi emu ng'olowooza waba akazibu basobola okuwona already ekiziyiro kyokka kubanga bangi kibamala obbajjawo mupya ku luguudo ate era abataddeko kiro even after 3 days. And when we say such a thing, never drive a better go kubeera caution. Then someone says, neno bafa. Are you okay? Are you mentally okay? Simply because abantu tulina okufa so tugende nga tugwa bugwi mamotoka gatutte.
okufa tukukiriza kufa naye mutakirizengako ebintu ebimu mukingirizengako gwe kukyosobodde ng'omuntu nabagambye jo we should learn to ask questions banange obusungu n'obulumi tuyina bungi gomanyi kitegeeza omuzadde omwe ayina emirambo 3 bakugambye mbw ate naye alabika amaze afudde and then you see a parent saying oh sente zaffe muleka abaana baffe bagende really tuno tetubyogerako mbu kubanga tuyinayo abaana but kubanga tuli bannayuganda emotoka wagirabye emipiira nga tekuli n'ogumu ne kubula omusomesa agamba lwaki emipiira mikadde nti eriyo ebintu nga naffe ngaffe tutandikirweko buli alina okubeera accountable ku kino ekintu twetaaga tumubuuza ebibuuzo bannange obulumi bungi obulumi bungi notunulira muzadde muno n'agamba omwana bamundekera bulekezi. There is a guy going to look around ku media oba ekibalama he also lost a sister's child bannange bino bitususseko nga bannayuganda obulumi bungi but to avoid these mistakes tulina kuyigira mu buno obulumi obuba buliwo ye kalibala mulabye mu video musajja wattu ngagamba ffe basose tugamba nti kala ali mu mbeera mbi batuleta bamugamba tugambye afudde kati bino betugenda okuddako okufuna nga buli omugamba nange bangambye ali bubi afirideyo Kapchorwa kubanga teri bujjanjabi teri buyambi so musobola tusikirayo ku baana osanga tunaataakirizaako buno obulumi bungi we do not have to run away from the fact nti kino kituuseewo kati mu buno obulumi mwe tulina okubuuliza ebibuuzo mwe tulina okuteekera gavumenti ku nninga na buli gwe kikwatako kumuteeka ku nninga abadriver ba basi balina ebitongole ebibavuga amasomero gayigo gendangako mu bitongole ebyo twatagayo ku badriver abamanyi ovuga. These are the things I said yesterday. I don't say this mukubanga njagala banda benze bandaba kuva mu senior 4 yange ndi mu mawulire since my senior 4 ndi mu mawulire sinonyamu linnya sinonyamu ki erinnya linafuna muli amala sente ze nafuna mu zaamala naye kati twogeranga Bannayuganda abaana 10+ bangi mu basi erina okutwala abaana 7 naye bw'osanga eyavuze vitiisi ze ennaku 2 agivuga kuva mu nyumba ya Land Road mpaka ku kalimu wakola n'agitulamu n'akola video n'awulira nga ali so much entitled. Tebogera ku badriver tetwogera ku badriver bavugira mu lujja gwovugira mu lujja tukugamba long routes ze tutaddeko ku motoka ne zitutabukako ne tutaasibwa naye ng'ekivuddeko obuzibu nti tuyingirira enguudo naffe ze tuba tutamanyi ate ne tuzivugako ekiro. Twogera Kapchorwa oyinza n'okuba gwe totuukangayo tomanyi buzibu buli ku luguudo how that road is how sharp it is luyina amakona luyina ebigundi byabyo ezo simazi rocks ku nguudo. Simply because you have your phone you think nina okwogera banda ensonga yakufa si yakwogera tukulabe ya nsonga yakuyambagana nti alina ambulance gituwe nti omusirikale wakoze ensobi train netomera essomero n'otugamba train teyina musango owa basi yalina omusango naye omukulu gwakyogera okimanyi bulungi nti enguudo za train mu Uganda zaziba oyinza n'olowooza teyitawo. Ekyokubiri tewaliwo barrier yonna ekusitopinga ngu train yinejja teriwo. Ekyokusatu enguudo ze twogerako zino ziriko enzikiza n'enguudo ze bakola outside Kampala long routes tugamba nti wano bakolakolawo ziriko enzikiza tekuli matala ffe tuzibaddeko tuzitambudde nzikivu tekuli mataala tekuli. Njagala ombuuliza abantu abavuga oluguudo lwa Mbaale olwo amataala gali mu zones ki era n'ababbi bamanyiweewo okutegera ku nguudo ezo era nga bakulabula nti omuntu bwakutomerera ku paati eno ku luguudo luno toyimirira. Kati bannanga abamummwe ovugira mu lujja lwe Kampala wano bw'olaba abantu twogera olowooza byakusaaga we've been on those roads tuzimanyi nti nfu. Oluguudo train we yatomerera omwana njagala ondagawo ettaala tewali barrier tewali kitaala kya train nti kyase yellow oba red tewali. Train eri mu nzikiza yaguba nkadde terabika kati driver omupya tasobola kumanya nti zino essaawa train eba eyita naye driver w'oluguudo lwo ye abamanya nti kubbiri wano train eba eyitawo era avugawo n'obwegendereza kuba oluguudo alumanyi.
naye gwe bw'oteekako drive omupya ye avuga mu lerembe avuga sululu moja era bw'otunuulira akabenje kano nti driver ye yavuga nga laga ali fast asobola okwescapinga train kyova laba yamukuba kabina ye yali agibaze nti ajja kuba agiyiseeko oba yagyekanga n'ayongerako bwongezi nga bw'asiba era ajja kwevulunga agigwemu kubanga olugoda ayinza okuba yalitalumanyi naye omukulembeze n'avaayo n'ayogera train si ye yatomera baagitomera naye ng'awoozayo baagitomera talinawo wadde kabbaali akakka ne kaggalawo talinawo wadde akataala akaka nti yiinejja naye naye n'avaayo nti mukulembeze ayogera mu bantu taswala when we come out to say such a thing ng'omuwagizi wagamba mubawalana mubawalana naye nga kaakati tutandike tutya okunenya tuleke gavumenti etalina na baaliya wali traini etalina na kitaala wali traini nti bannange kiikino kyaka yiinejja traini yennyini togiraba talina waggulu traini za zino ensi zirina obutaala wansi eza waggulu obwaka era bwe bayita mu kitundu ne baggalawo ekitaala kyayo ne kyaka nti gwe kikuba ekitaala osasule miliyoni zo 10 naye tetubiri ne Uganda when we come out to speak on such things and someone okitegeera ye ekitala bakirinda n'okwaka wano train ebeera tennaba kutuuka nga bakitaddeko dda ng'ebidde byatandise dda okkuba nga n'oluguudo baluggala tewali ayita naye omukulembeze sebo yavuddeyo n'ayogera train terina buzibu etayaka eri mu nzikiza yo nga yo eringa mulambo naye kambuuze teruliiko barrier abaana bafa those barriers za sente mmeka Uganda ng'ensi zetasobola ku affordinga nga they can afford sente ezikola ebintu ebyekisiru nagamba Fifi fe abaana tubateeka ku trip mpaka Kenya nga bali ku baasi driver ebe Uganda okugenda Kenya ye driver avuga tudde sumulula sibo wa Kampala sumulula sibo ono wajjamu gwe tubeera musi y'omu muninga mutya naye kambuuze kiki ekitwaza omwana omuto e Kapchorwa okuva e Kampala nga n'omuntu omukulu twayenjeera Kampala Uganda ng'osobola okuba ku trip nga totegedde nawe muyise nga weekooyedde kati ate omwana omuto olaba otuula mu mmotoka kuva Kampala paka Jinja n'osumagira ne weebaka ne kati ngamba omwana gw'otaddeko ow'emyaka 8 nti agenda Kapchorwa omwana wa P6 mu kibuuzo ky'omwana wa P6 wano abasomesa PS baatusomesanga Canadian pay rates twalinyako kunyonyo okujjoziraba ebibuuzo tetwabiyita so the things abazadde byenjagala tuyigire mu bulumi tutandika okubeera caution kubanga gavumenti tetuliiko imagine kati abaana bali mu Kapchorwa baba kuba painkiller eyeetaaga treatment eri serious ali ku painkiller ennaku zigenda ate kyemmanya abaana abamu tebaalifudde singa babadde n'obujjanjabi nti olaba kati singa abaana abato babatwalanga nga muzzu wano Entebbe nti akabenje ku Ntebbe road we can easily save a number of kids amalwaliro mangi okwo agali private nti obwana babaddusaddusawo ne tuyambibwa naye kati tunoonya n'emmotoka ezijja abaana e Kapchorwa ne gavumenti yeesirikidde nze nali muto nga tugenda mu zoo twalambulanga kugenda mu zoo tetwagendangako walala batutwalanga mu zoo na ku Diddy's World bannange buno obulumi bungi kati abaana ekibatwala e Kapchorwa kiki abazadde abavayo ne bagamba bano baana baffe mu bitulekere we wish nti singa n'okupa kusigala mu mmwe nga tebijja ku media singa tetubyogerako